amawulire getufuna okuva e Nairobi Aga Khan Kenya omubaka Honorable Muhammad Ssegirinya Asibudwa Okuva mu Dwaliro lino oluvannyuma lw'ennaku ezisoberera ddala mu 10 gy'emyezi 6 bweddu wabadde mu ddwaliro lya Aga Khan gy'abadde ajjanjaba ekirwadde kibadde kimubala embiriizi. Kinajjukibwa nti omubaka Ssegirinya Muhammad yaddusibwa mbiro mu ddwaliro lya Aga Khan oluvannyuma lw'okulemererwa ensambya gye yajjanjabibwa. Ajjukira yagendako Netherlands eyo German n'ajjanjabibwako eyo naye ate n'awulira ng'afunyemu olungubanguba n'akomawo, wabula ate bwe yatuuka wano ebigambo byasoba busobi era bw'atyo n'atwalibwa ensambya nga taasulewo taasibo yali ku mimwa, wabula wano obujjanjabi bw'ensambya bwamulemererwa era bw'atyo n'aweebwa lifaalo okumutwala mu Aga Khan e Nairobi Kenya nga yewali eddagala lisobola okumuzza engulu. Kati nno olwaleero asiibuddwa okusobola okukomawo e Uganda era nga bamuwadde emyezi 3 bweddu nga takola mulimo na gumu wabula okuwummula, okukyalira ku mikwano gye, okubeera bw'atyo kugenda ku bifo bidigidibwamu kudigidamu bw'atyo paka lw'anaatereera ataddemu okulaba nga akola emirimu gye era nga mu myezi gino 3 abasawo bagenda bamulondoola nga balaba kyembeera ebweri kyekigenda mu maaso kyekikolebwa wano nawali kulaba nga ataddira ddala engulu asobola okuweereza abantu be abeekawo empe baddemu okulaba ku mubaka waabwe. Soke tufune obubaka buno okuva ku Aga Khan naye yennyini nga batubuulira kyekiriwo. Nze Alex Luswa Luwemba, nze muyango omubaka Muhammad Ssegirinya, njala okutegeeza bannayuganda nti Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi. Honorable Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment. Mu ngeri enjawulo oba mu bufu ebumu njala okwebaza paalamenti y'eggwanga Uganda okujja on board nekola neketalinga abuza Honorable Muhammad Ssegirinya nezisasula era nemujjanjaba. Mwebale nnyo institution ya paalamenti mwenna. Mu ngeri enjawulo era neneebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bonna. Nze Alex Luswa Luwemba, nze muyango omubaka Muhammad Ssegirinya, njala okutegeeza bannayuganda nti Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi. Honorable Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment. Mu ngeri enjawulo oba mu bufu ebumu njala okwebaza paalamenti y'eggwanga Uganda okujja on board nekola neketalinga abuza Honorable Muhammad Ssegirinya nezisasula era nemujjanjaba. Mwebale nnyo institution ya paalamenti mwenna. Mu ngeri enjawulo era neneebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bonna. Ndoza owulidde nti omubaka lwaki ayimbuddwa kinnemeddemu. Omubaka asiibuddwa ekigambo ayimbuddwa kinnemeddemu ndowooza nti obwongo bwange bugamba akyali musibe naye nga asiibuddwa okuva mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi gy'amalidde ddala emyezi egisoba mu 6 ng'ajjanjabwa era owulidde komawo mu ggwanga Uganda naye nga bamuwadde emyezi 3 bweddu ng'awummuddemu nga tali ku mirimu gya ggwanga nga just ali mu kukola bibye kweddaabulula kwezza bujja kuddamu kumanyira society kuddamu kumanyira mbeera kubanga obadde obeera mu kizimbe buli lunaku ng'oli ku bujjanjabi ku ddagala buli lunaku kati oba olina okulyozaamu mweri emyezi 3 ng'olya kkano olya kkali onywa kkano olya kkali okola ku exercise mpola bw'atyo paka lw'anaaterera ataddemu asaavinga abantu be era nga mu bali mu kwebazibwa kwe kuli paalamenti ebadde fittinga bills kubanga kigikakatako omubaka wa paalamenti. President Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform Soda General Dr. Lubongo yabadde bajjanjaba n'okubaako byonna bye bakoze. Mwenna
abawagizi ba foot soldier buli muntu yenna alina kyakoze abadde bamukyalira abadde bawa amagezi abadde bakola kina akatunda ka juice ka keeki ka birthday buli alina kyabadde akola webaziddwa era nga osiimibwa nti obadde tafaali ddene kukuwonako omubaka Muhammad Ssegirinya tikubanga buli bwabadde ku mikwano gye nga misanyufu naye nga addamu essuubi nti abantu bakyanjagala era bannayuganda bakyanneetaaga baninamu obwesigwa bw'atyo naye n'afuba nnyo okulwana okulaba nga assuuse era okulaba nga ate asobodde okuba nga asiibulwa okuva mu ddwaliro lya Aga Khan ate akomewo asobole okuba nga atwala emirimu gye maaso n'okulaba nga aweereza abantu be ab'e Kawempe. Kati nno ekiwandiiko ekiwandiikiddwa ku mukutu gwe gwennyini ogwa Facebook nga kitegeeza embeera eriwo era nga bwasiibuddwa ekiwandiiko kigamba bwe kiti kkiriza tukiyiteyitemu tulabe ekirimu mu kiwandiiko kino era tusobole okuba nga ate tumanya wamagwe ebigenda mu maaso. Ekiwandiiko kigamba nti alhamdulillah, good news here. Honorable Ssegirinya has been discharged from Aga Khan University Hospital, Nairobi, Kenya, where he has spent 6 months having treatment and medication. On behalf of Honorable Ssegirinya family and friends, I want to extend our sincere gratitude to the leadership of Parliament of Uganda for free facilitating the medical bills of Honorable secondly, also appreciated the leadership of national platform led by our able President, His Excellency Bobi Wine, able SG Dwaliro LOP, Honorable Joel Senyonyi, and the party members for the support you've always offered to us while at Aga Khan. Your continuous visit has really healed Mr. Updates because visiting a patient is part of a healing process. Thank you to our esteemed people of Kawempe. Thank you so much for the special duas and the prayers. We commit ourselves to continue serving you diligently. Kati tukadde mu Luganda lu sikyekyo mu Lunnabuddulu nti Katonda w'amaanyi, Katonda wa kitiibwa, Katonda wa mukisa, mawulire malungi agali eno. Omubaka Ssegirinya Muhammad asiibuddwa okuva mu ddwaliro lya Aga Khan University Hospital wa Nairobi, Kenya, wabadde ajjanjabibwa era nga amaze emyezi 6 bweddu ku ndiri nga ajjanjabibwa. Anti ku lwa omubaka Ssegirinya ab'enganda n'emikwano twagala okusindika okusiima kwaffe eri obukulembeze bwa Paalamenti ya Uganda obukoze kyonna ekisobola nga basasula ebisale eby'okujjanjaba omubaka Ssegirinya era nga byonna bisasuddwa tweyanziza. Era wamu twagala okwebaza obukulembeze bwa National Platform obukulemberwa ow'ekitalo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ow'ekitalo David Lewis Rubongoya, wamu n'akulira gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament Joel Senyonyi, wamu n'abantu abalala bannakibiina kya National Unity Platform olw'okuba nti mukoze bwe kyemukoze nga tuli wano mu ddwaliro lya Aga Khan okulanga omubaka Ssegirinya asuuka era nga assuuse mukama wa buyinza nti okukyala kwammwe kwe mubadde muwaayo obudde bwammwe ne mujja ne mumukyalirako ne mwogerako naye ne mumuyimbiramu ne mumuziniramu ne mumusasula ne mumukuba olwali lubadde lugendo lunene mu kusuuka kwe era nga bagamba nti buli lw'okyalira omulwadde omuyambako okusuuka amangu. Amazima mukikoze. Omubaka Ssegirinya Muhammad assuuse era kati tuli naye nti eri abalonzi b'e Kawempe nti mwe babeebaza byansusso, babeebaza biriyo, babeebaza biri ebyasukka ebyalagirwa olwadduwa zammwe ez'enjawulo ze mubadde musabanga buli lunaku n'essaala nga musabira omubaka Ssegirinya Muhammad era naye yeeyama nti kasuuse agenda kubakolera
agenda kutuukiza bye yabasuubiza byali atandiseeko byonna agenda biddamu buto atasobola okuba nti wamma gwe abikola era nga abitwala mu maaso kubanga kimukakatako gwe mulimo gwe era nga mwenna mugenda kuddamu okufuna kamwenyumwenyu abaana b'ekawempe mwebale kusaba. Ebigambo nebeera bwe bityo watera ekifaananyi ng'omubaka Ssegirinya asiibula ava mu Aga Khan ate okusobola okukomawo e Uganda atandika ate okuba nga akola wamma gwe emirimu gye. Bannayuganda bangi basiimye era ne bamukulisaayo ne bongera okusaba Omukama Katonda ayongere okumusuusa omubaka Ssegirinya Muhammad kubanga talina musango asobole okukulembera abantu be kubanga yali mubaka wa njawulo nnyo mu babaka abalala era nga ye byakola byakuyamba abantu era nga ye byakola nga abantu be baba basanyufu bw'atyo yali enkola ya mubaka Ssegirinya. Naye abantu bangi baafuna akasajja baafuna ennugu ne bafuuka nno basibisa Muhammad Ssegirinya bo basigale nga bali clean as in pure nga tewali kikasitaini konna kabaliko naye ng'ate omubaka bamaze okumugyawo ne mukama wa buyinza mukama wa kitiibwa bonna abayagala okutta Ssegirinya baswalidde ddala omusajja waali ate nga ajja kubaawo. Twebaza Mukama Katonda dunda bana mu kubanga atukumidde omubaka Ssegirinya ate nga asobodde okusuuka era tumusabira atambule bulungi akumeweeka ate Omukama era tutaase amusuusize ddala bulungi asobole okuddamu okusavinga abantu be. Byebyo mbaagala nnyo nno nange tujja kuba tuddamu Omukama Katonda dunda gonna muga kitaffe gensaba akuume banange mweraba.